Omwaka guno gwennyini babuuza Mpuuga de Mapuuga mu 1994 yali luddawa. Ekibuuzo ekyo nakyebuuza. Lwaki nabuuza ekibuuzo ekyo lwa nsonga? Ebikolwa n'effutwa n'entunula ya Mpuuga erabikira ddala nti musajja mutemu lwakuba nti yeebuzaabuza ayagala nnyo sindika aba nababuuza mu 1994 yali luddawa olw'ebikolwa bye tewali yanziramu. Abatta kanso wa Merimu abamanya ekyatta Segirinya mwaka kitegeero olwaleero saakibagambanga ebijambi Masaka yabirimu amutegeera ekalangala be bakwata bakomredi baffe bonna omusajja oyo yali mu lukoolo era n'olunaku lwennyini president Rasuli wa Mpuuga lwe yasula baali bagenda bumuttirayo era president yakimanya ku lasting obudde bugenze wabula mu kukwata ba foot soldier bonna ekalangala kwaliko abali unknown abataali bamanyikiddwa publicly abaana bali basukka mu 10 bonna tekuli amanyikiddwa maziika ge na mayitira ge bonna babatta koyo gayi Mpuuga nga yakikola abaana baali ekalangala. President yakomawo bamukwata ku kisawo Entebbe saga yonna mwagiraba omusajja tukogenda mu makage nga controlling omusajja mu makage against his will buli kimu akiraba kuba bino basomera revision buli kimu akiraba endezo san gagoz yali aneza black zali spy gagoz nga zisindika transmission na bikyefala biraga bakama abikikyakolo mulimu ogwo kuba he was there to control ngalo za the senior senior politician mukitegedde bulungi nnyo olunaku Segirinya lwafa ani olunaku Segirinya lwafa ani yasooka erubaga era abaana bambuuza honorable okimye ekiwano yagamba abaana mumanyi mwe lwaki njogera ebigambo nga ne bujulizi mbulina yabagamba atya wano kankabadiremu wala mirundi yagamba atya wano Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abataagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It is the interest of Segirinya and his family omusango gukola eki guwulirwe kubanga Segirinya zakola bwa lwaki yono mulala simukwadde esala agendayo nnyo buli kimu kitegedde bweyala kuŋŋamba ne Professor Kanyehamba mbazeeko kadogo tono Professor Kanyehamba yayimirira n'agamba nti Mpuuga disgrace olw'ensonga yamugamba nga leader of opposition genda mu parliament otebolinga ebbiru ABCD mukwate mu constitution obutakkiriza Museveni kukola nsonga ABCD omusajja n'adraftingira Mpuuga buli kimu ekyetaagisa Mpuuga teyapresentinga bintu bya Kanyehamba byali biyamba eggwanga obutatuuka mwene embeera. So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda one. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today. For non-performance. And late for non-performance and for deception, you deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyehamba is really angry with you. So are many Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi run NUPE. Nazamuchude yamuwa ebiwandiiko amovige motion
okusiba Museveni butatuusa Uganda were Mpuuga yagaana oyo musajja n'akambwala Muzeeyi n'akambwala ye musajja gwe tuliko kati kansoke mbasigire ekifaananyi mulaki katono nnyo baganda bange mwenna tetulina lutalo na opposition for olutalo lwaffe lunda Museveni wabula opposition ya Museveni yerina olutalo n'abagala okujjako Museveni oba muntegedde national platform which is led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are not at war with other political parties, mainly the so-called opposition in positions. No. We are at war with Museveni and his dictatorship regime. But whoever claims to be in opposition, wage a war against national platform, is working for Museveni because at this particular moment, all guns would have been directed to Museveni direct. But whoever you see trying to attract attention to Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform, don't ask whom is he serving. They are serving Museveni. Because they are trying to block whoever can manage to remove Museveni from power. Echo mukitegede nkyogedde mu Luzungu. Nkyogedde mu Luzungu. Tetulina lutalo na kibiina kyonna kigamba kiri ku ludda luvuganya. Olutalo tulina na Museveni kumujjako. Wabula ebibiina byonna birina olutalo ku Nuupu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebibiina bikolera Museveni kubanga their main aim or target is to remove Museveni. Not Robert Kyagulanyi Ssentamu or national platform. Why are they fighting against national platform? Asking Mpuuga, is he working for Museveni or is working in order to remove Kyagulanyi from power or from his national platform as a president? What are his main agendas in Uganda as it stands today? Tetulina otulina na Museveni yenna ino olutalo ku Nuupu ne ku Kyagulanyi yabeera mukozi wa Museveni kubanga fina target yaffe yaani ya Museveni namutegedde kati kankunnyonnyole tewali yali amanyi Mpuuga Kyagulanyi n'amufuula kyali n'amuwa leader of opposition nayo nabba ne ssente n'amuleka n'amugamba designinga wetondera abantu kiggwe n'amala n'amuwa owa commissioner nze kennyini nanyiiga okusinziira ku bye limaze okwogera ebbanga eryo ninyiiga nga president amuwadde owa commission neŋŋamba newa omukulembeze wabasaze otwale kyakkola nenzira mu kisenge kyange nensirika nekinnumira eyo kyannuma ekituufu kyannuma okuwa Mpuuga obwa commissioner ku bintu byonna bye tumaze okumuexposinga ne Katonda yamanyi nensirika ne bawandiika ebbaluwa mujje ku bwa commissioner omwami yo n'agaanirako ompulira amateeka g'ebibiina by'obufuzi gasoma bwe gati nti omuntu yenna ng'abadde ku kaadi y'ekibiina bw'agenda n'asukka amateeka g'ekibiina oba n'agenda n'aga nti kati akoze ekintu ekyefaanagezako ekibiina oba yawukanye okukolayo ekibiina kyaddemba okuwandikira paliamenti ne electoral commission ne kidinawunsinga omuntu oyo nti oyo tekikyamumanyi era kyetaaga batwekewo okulonda mu constituency y'omuntu oyo mwali. Ladies and gentlemen, bambi ba parliament bameka abavudde mu national platform before bonna ani president gwe yawandikirako nti bamujje mu kifo kye bateekewo okulonda including Mpuuga. Kyagulanyi omutima omubi bonna bamugamba lwaki Kyagulanyi togoba abantu bano lwaki tobagoba yalina kyalina okusooka okwetegereza n'okulaba totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Amateeka galikirya nti omember parliament inabeera nga yagira ku kadi ya kibiina ky'ebyobufuzi kasita agenda against that party n'alangira mu butongole banga akola bitakwatagana ne party ekibiina kiwandikira parliament kiwandikira commission nti ono tumugobye era bategeka okulonda. Kyagulanyi omubi yawandikirako parliament, Kyagulanyi omubi yawandikirako commission nti ono omuvubu nti ono omukulembeze tumugobye. Oba Kyagulanyi omubi ya instructingako abalonzi mu constituency okuwandika ebiwandiiko ebijja obwesige mu parliament. Omubi no fena kwe tuliko kyali kyangu nnyo president okugenda mu makimanya n'okugenda ekabonera n'agamba abalonzi oyo abo twabatadde era muli baddembo okuwandika petition emikono mugikunganye mugituwe ffe tugisupport tugiteeke mu parliament tugiteeke ne mu electoral commission babajjeyo bali basobola obbajjayo. President yakikola nedda n'abalabo nati yakikola ola ne kukagabwa tiyakikola kati gwe gwoyita omubi bubanga yasobola okulekayo ani omubi okusinga munne
president n'ekibiina balina authority eyogenda mu kooti okuchallenginga okulemera mu ofisi ya commissioner. Wabula president yagenda mu kooti kuchallenginga kulemerako mu ofisi eyo yasirika up to today. Okyeyita commissioner takunyega. Kati gwe moral authority ogijjawa egamba nti ogenda kuchallenginga Bobi Wine mu courts of law. Kati mwabatamanyi Mpuuga mukimanyi nti n'omwaka guno gwennyini nga gutandika Mpuuga ya Mpuuga ne Sseggona bagenda ne baba omusango mu kooti gyeguli lwakuba tunagwabya nga guchallenginga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ngira baagala munandule muki bamunandule mu office bamuggyemu n'awandiikira to commission baleme ku gazetinga constitution empya National Platform. Kyagulanyi yali awuvunyeeko omuntu wadde omulangira. Mpuuga yawandiikira kooti nawa omusango gyeguli mu kooti nabyogera wano nga challenginga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ng'ayagala bamuggyeko n'ekibiina sina kindi bakiwanduukule omusango kyali muyinza ogulya wabagulesa essaawa yonna naye nga oyo yennyini yakikoze. Neto commission bagiwandiikira ereme ku gazeti nga constitution empya. Mwabulako president gaachakyala yasirika kubanga buli kimu akimanyi. Sinzira ku ebyo oyinza okuddamu n'ogaa nti ogenda kulumba lumbuye. Abanvu masiina buzibu nammwe nabagamba nti nze buli ntegeera maze kuvaawo naye nkyaliwo nyongera okubajjukiza nkyaliwo. Mwankola buli fujjo lye mwagala buli kimu akikola ng'essaawa zino Abaganda abeewunzisenga obuwundu bwe bali mu kummanyiira nga njogera ku ssalo nga Mulenge Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga naye mujja kifuwanga mukizza munda singa kati ne Ssaabasajja Kabaka taliiwo.